nga bwe mbasuubizza wali eri mu kitundu ekisoose nti ngenda baleetera ate ku muteesiteesi w'empaka zino eno payoniya w'ekintu kino okulaba nti naate kituuse okukombekereza eno ye Miss Brenda Nanyonjo. Byogedde bulungi. Ndi oli otya? Ndi mukoowu gw'olaba wano naye obulamu bulungi. Yoga. Amiina. Bingi byogeddwa, bingi bikoleddwa. Finally empaka muziwangudde muzituuse ku komekkerezo yaazo. Omuntu yandyetaaze okumanya ekirowoozo kino tutandikidde ddala ku kirowoozo kya Miss Uganda. Ojjawo kiyingiramu. Ayya Kacumba ng'okimbuuzizza 14 years late. Abantu waliwo kati abapya. Ekirowoozo kino nakirinako kuba nakolako mu kitongole kya Miss Uganda emyaka 2 I think. Ng'omukyala Sylvia Owori akyakiddukanya. Nasooka ne mbeera nga nkola part time nga nkola nga scouting abawala then nenyambako ne mukuba training. Then omwaka ogwo yali 2022. Then mu 2023 era ne nkola partly. Then mu 2004 yogedde 2023 yali 2002-2003 kati okufuukanga wankitenga yandibadde full time yali mu 2003 twamaliriza regions kati nze engeri gye stali full time member wa mukozi wa Miss Uganda ebyange ne bigwa ne ngenda nkola ebyange so manja olumu Sylvia Owori nga nkubira ngamba mbadde njagala kulaba ku office that time nali maze makere naye nga ate nina course endala gye nsoma mu public relations management. Akati nga mpita nga ngamba nalabye oli mukozi nnyo okola omulimu mulungi ate osobola n'ebyo ebintu by'okumanaginga abawala nduki ebyo coordinating. Nambuuza kye nkola ne mugamba nina kampani yange ne brother wange bamuyita Ziwa Kevin tukola events management, product launches biki. Nga mbadde njagala ojoininga ettiimu yange. So kati kwolwo mu 2003 nakola nabo okuva mu kunoonya abawala paka ku finals. Ne ku mwaka I think gwa Barbara Chimbugwe ogwa 2004. Ka 2005 Sylvia n'asalawo tagenda kuddamu kukola Miss Uganda. N'atandika magazine gye baali bagiyita African Woman Magazine n'entandika okukola naye. Simanyi ensonga emu ze yayogera that time yagamba sponsorships zaali ziyitandise okukaluba. So nenga nze mu mutima gwange actually I think it's my calling. Mu mutima gwange nga mpulira twanjogedde okikola. Ye nangamba tujja kukola ekintu ekirala. Netandika African Woman Magazine nembeera nga nze nkulira ebyemisono mu eyo magazine nga nze fashion editor. Netukola fashion netukola African Woman Magazine yali I think African Woman Magazine yakolebwa myaka 6 but along the way nga ndi fashion editor then nanyongera n'obuvunaanyizibwa obw'okubeera yalina clothing line nga bagita Sylvia Owori Fashion House so nga akola engoye ka workshop oba factory mwakolera engoye ngeri awo mu industry nga walina office za African Woman so nembeera nga nze brand manager wa that fashion line so kati awo nga nina emirimu ebiri ne of course nga bikwatagana kati mu 2010 kubanga mu African Woman twali ffe tukola nga on top of kola nti akulira department y'ebyemisono naye nga ate era nze nkola events n'omukyalo omulala ntera nnyo muyita omuwala neerabira nti kati tukuze Cleopatra she's an actress she's an actress n'omulala bamuyita Olivia Nakito nga ffe tukulira ebyo ebya events nga tugenda ne tukavaringa events ez'enjawulo so bwe tuba tuli ku events njagala nnyo omupiira bagira Arsenal Arsenal batumiddeko nnyo kati yali World Cup ya 2010 sagala genda biwanvu nnyo bom zankubira eyo
katanfe naye nebaza mukama olw'okunkuuma zankuba negira wano ku mutwe nenyingiramu akantu era ntambula n'ebbomu yange wano tonyiiza okubwatukira so bomu bwe zankuba nemala ndooza gwalinga mwezi mulamba nga sikola nga ndi kufuna bujjanjabi wano naye bwe nagenda ntereeramu mu wiiki ng'eyokubiri nga nkolera waka kati nga nina ba assistant mu department yange ekulira ey'ebyemisono kati nga bakola ebintu ebimu ne babireeta ewaka ne tubisootinga ne babizaayo ku office. Olwo Miss Uganda nga yakoma mu nga yakoma mu 2004 ne Sylvia Wori wano yonna 25 26 27 taliiwo nga waliwo abalala abategeka nga waliwo abalala abategeka actually oluusi nga buli bwe tuwulira nti ezo empaka zizzeemu nga mubuuza naye talinako ku kirowoozo kyakuddamu gundi ya Miss Uganda nga gamba okay anyway long story short bomu bwe zankuba nga mpulira njagala kuvaako ewaka that trauma and so nasangibwanga buli mwaka nga nfulumamuko for my leave holiday nengenda e London oba mu America like that kati nensalawo kangende mpumulireko wa e London namala emyezi gyalinga 5 naye mba ndi eyo nefuna ekirowoozo nengamba ne Miss Uganda eyo kiki nga abaliwo tebagiddukanya bulungi amazima byali tebitambula bulungi era nga kubanga nzijukira bwe nafuna license nenkomawo nengezaako okuyita mba sponsor bangi naye nga tebaagala aga Miss Uganda yayonooneka nnyo nga tebaagala era njagala nkiddemu buli bwe nfuna omukisa njagala nkiddemu nebaza omwami bamuyita Daniel Gong ebiseera ebyo yali akulira department ya kitunzi marketing director wa Nile Breweries omwami oyo nagendayo nga basponsoringako Miss Uganda oli owa Sylvia Wori ne brand bagiyita club nengendayo namusaba meeting nengendayo nemugamba nafunye license y'okukola Miss Uganda license olwani agigaba aba Miss World be bagigaba kuba waliwo ebigambo awo ebyayogeranga mbu Sylvia Wori license yagitunda totunda license ya Miss World bw'oba ng'omaze oba ng'ogikooye ng'ogizaayo nga bagiwa omuntu omulala kati nze sisobola gikwata ne ngamba kati engeri gye nkikooye ngikutunziza ogiza mu Miss World ate si ku biddinga passe kuba nzukira bwe nali ngisaba simanyi oba olwa repetition yaffe bwe yali eyonoonese gye emyaka 3 mu Miss World kubanga bambuza ebibuuzo bingi bakola investigation zaabwe ne due diligence wali okozeeko ku mulimu ogwefaananyiriza ebyo ye leeta obukakafu nembuleeta kumala myaka emeka okola mulimu ki bintu bwe bityo bingi so nensaba eyo license kati bwe nakonkona ku miryango mingi nga abantu bagamba abamu nga bagamba sooka okole tulabe omwaka okusooka sooka okole tulabe maybe tujja consideringa naye bwe nagenda ew'omwami oyo Daniel Gong ne munyonyola license nagifunye biki nangamba wow that is perfect for you nangamba you're very passionate ng'okola omulimu guno like okyagala nangamba nkulabyeko ng'okola ebyo ebikwatagana ne beauty pageant nga tuli ba sponsor nangamba I believe oli muntu mutuufu nangamba naye oze late budgets zaffe ziri spent nangamba naye olw'okuba mmanyi oli passionate nkukiririzaamu katunoonye ssente we tuzijja tulina brand gye bayita Reds tukuwa omukisa nangamba kasita ogikola ne kivaamu bulungi tugenda kusayininga long term era nebaliza mukama bwe kyali twakola omukolo neguvaamu bulungi nga sikikkiriza kale ndi an emotional person naye ku ogw'omwaka ogwasooka aka obanga ninga nga sikikkiriza abantu bajja nga bangi abantu bampa support natuuka ku stage like
nga siso akyebera nga ekibye nnyo ekyo ate naye nga oyo yenze omutima gwange gwambalira wano on my sleeve oyo yenze so wekyagwa munnaye yabasayininga emyaka egi 3 kyokka nga ate bwe kyali kyakaggwa bwekiti n'abantu abaatugoma ne bagamba abikibiri mujja tuteese ne tubagamba nedda munnaye eyatukkiririzaamu ye yatulookinze in so ne tukola Miss Uganda nebeera nzijjukira abamawulire bawandiika that time ne bagamba Nanyonjo teyekkiririzaamu n'afuna venue entono for her grand finale kubanga abantu bajja ne bajuza ekyo ekifo ne bajjula ne bagulawo emiryango n'amadirisa abantu abalanga balabira mu mulyango abala amadirisa so nakwebaza neera omwami omulala bamuyita Mohan Rao beba abantu abasinga okumbeererawo omwaka ogwasooka mwaka kyogo 2011 emyaka gyonna ebize bitambula bulungi tulabe omwaka guno eno process yabadde etya okulaba nti nomutuuka ku buwanguzi buno? I think process yadde nga bwebeera bulijjo tugenda mu regions netufuna aba regional queen netufuna n'abawala abalala betulowooza nti bakomewo bagezeeko e Kampala bakyalinayo omukisa bwe tumala ne tusunsulamu ne tufunayo abawala 30 oba nakikinzira ku quality y'abawala be tuba tufunye that time then bwe tumala ne tukozesa wiiki 2 okugenda nga tubasunsulamu mpola mpola okutuuka kwabo abanaaba bagenda ku mpaka ezo z'akamalirizo mu bootcamp bwe tuyingira bootcamp kati awo gye tubeetegerereza kubanga waliwo kino kye tulaba n'olaba banaye muwanvu mulungi empisa nogamba onaasobola n'ate bwe mutuuka mu camp then ne mutandika okutunuulira ebintu ebirala bingi esaatya ne banne empisa akuuma obudde ali willing okusupportinga banne oba oku-offeringa support or assistance afaayo mu kibiina ye ng'omuntu waliwo enkulaakulana kubanga Miss Uganda it's not about engula eyo ne personal growth y'omuntu oba oy'omwana ow'obuwala akuze alina kyayiga mulaba nti alina kyafunamu ebyo byonna bingi so eyo gye twetegerereza kati bwe tumala tuba ne form bagita camp appraisal kwe tuba maakingira then bwe tumala bajaji ne basinkana abawala babasinkana ng'ebulaye nga bootcamp jayo basomesa ab'enjawulo ababasomesa okumanaginga sente abasomesa otandika otya business abasomesa okwogera bintu bingi so kati bajaji baba meetinga ebulaye ennaku 2 okutuuka ku mpaka ez'akamalirizo kati bamala obba meetinga nga naffe tubawa results z'omu camp kati nga bataalinga nga balaba kyovola ebiseera ebisinga mumulondo omuntu ani bagamba oyo si asaanidde oli yaba asaanidde kuba ffe tumanyi kye batamanyi so kyovola bwe kibaawo ffe tekitulya ngamba maama abantu kubanga ffe tulina kye tuba twalabye kye twawulidde kye twanotisinze ate bo kye batanotisinze awo kategedde bulungi omanyi amawulire amabi gatambula nnyo okusinga ate amawulire amalungi kuba emabiga kaawo waliwo omuwala eyavayo eyali mu botoka amabigako ennaku eziyise entono nnyo si nnyingi omuwala oyo yaani era kyajja kite lwaki yavaayo omuwala oyo yali Miss Uganda North guno omwaka yayita mu busunsula bonna netuuka mu bootcamp eyo gye twetegereza biri byenkugambye n'abeera nga tajja kusobola n'abeera eliminated kati bwe yabeera eliminated kwe kutandika okwogera byayogedde busungu bwe bwamukozesezza n'anzaalwa naye ng'ate omuntu w'empisa embi ndowooza era tezeekweka mu omwaka ogwaggwa yajja n'abeera eliminated eri elimination gye nkugamba nga tetunnayingira bootcamp n'abeera eliminated mwezi empaka so teyayingira na mu bootcamp so bwe yali yakamala okubeera eliminated olwafuluma bw'ati n'ayituuka mu parking n'atandika okugamba nze bango byawo n'abawala bangi basinga amagezi nze bango bye lwakuba just natuuse leeti etaali ensonga so ku bantu abali eyo abamu atusalidde emisango abala ne mutuvuma ne mwogera ebintu bingi
omwana engeri gye yabadde ayogeramu n'ebintu byabadde ayogera nga yeecontradictinga ekyo kyekikulaga nti zaabadde empisa zezamugobeza bino byabadde awoza ate simanyi abalina ssente ate simanyi ababiri senga twali tukola Miss Uganda nga tunoberera kukola ssente senga ebintu bino saabivaako dda it's a public secret nti struggling ne finances muwulidde emirundi egisinga ng'oluusi ne tiketi ezitwala ku Miss World so senga byali bya ssente mbu byanguzi byandibadde byavaayo dde era senga temutuwulira nga tugamba nange sapooti ejja ntono ebintu bwe bityo so ebintu ebimu just kiri mu giraasi so engeri gye yabadde ayogeramu nabiki ye exposinze yekka yalaze empisa zembi y'ensonga lwaki yagobebwa mu kampu. Kampu eno terina mateeka gagifuga omuntu gasayiningako ng'ayingira nti nno ne bw'aba avudde because ne begiba mirimu waliwo endagaano esayiningwa nti nno bw'ovaamu ebyama bya kampu ne bisigala byama bya kampu tewaliwo mateeka gabafuga. Tulina amateeka era ebisingako awo saagala kubyogerako ajja kufuna ekijja naye saagala bigenda mu nnyo ebyo. Process ekisegeezi kyagenda maaso tebyawedde. Yeah. So omuwanguzi ono wa leero Natasha Nyonyozi byanjawulo ki byadde asinga banne? Natasha Nyonyozi ekigandooza batera gamba batya kale lwakuba oluusi mu Luganda bakibeeranga nti bwe ngamba nti akyogerako si yakireeta ekyo bakisinga kukireferensinga mu kintu kibi naye Natasha before elimination week eyasooka twagamba beeronderemu anaabeera omukulembeze waba finalist b'ogwo omwaka abeera class president ti Miss Uganda class president of 2024 of 2020 banne be bamulonda nga president banne be bamulonda nga tebanaba nakwemanya nnyo banne ne bamulonda nga presidency ne katuze tugenda tulaba ebintu ebiralalala ebicuka of course waliwo era nabo ababadde mu top 5 ng'obalaba ne mu kampu ng'olaba waliwo enkulaakulana waliwo enkyukakyuka wano that improvement and everything so waliwo obuntu omu bwagenda asukkuluma ku banne ebikisinga onogamba ku mwana oba biki just neyekkaanya ebyo ebintu nabyo bino kisinga abadde tabeerangako bw'atyo understand oba n'owulira nti yalumiza banne mu bikolwa byo oba mu bigambo byayogera ebintu biba bingi nga bwe mbagambye bwe tuteeka abaana bano mu kampu lwetumanya. Musuubira okubeera nti nno agenda ku representinga Uganda bulungi nnyo ku mutendera gw'ensi yonna? Kubanga kati olaba ennaku zino emyaka egize nga zigenda giyita okuvanga kwabe nakyo mulaba nti no ku Miss World tukola bulungi nnyo kati naffe tukuguse nnyo mu kulonda ani anaaba tu representing eri kubanga olwa experience kati gye tuyina mu kutegeka ekintu kino n'okuweereza abawala ku Miss World. Kitegeeza musinga bwe mbeera mubalonda bano mutenula nnyo eri because naffe twetaaga Miss World abeereko wayo. Tutunula nnyo eri ne tutunula nnyo ne wano kubanga eri aba agenda kubeerayo mwezi mulamba akole buli kimu ne wano ku omwaka omulamba kinaatwanguyira okukolagana naye okumugayidinga kubanga babeera under contract for 2 years ogwo omwaka gwe muraininga n'omwaka oguddako ng'omaze so during that time onobeera mwangu okukolagana naawe onobeera mwangu eri abantu not just kati kankwe example Hannah media ebadde mwagala nnyo because ne babeera nabo bw'abanyumya nabo like nabo banyumirwa mwangu bingi bannaaya baliyo temusala musango nga temunaba kutegeera biba bingi kwe tusinziira okulonda Miss Uganda. So nga tumaliriza kusomozebwa ki kwe mufunye mu process eno? Ebyo by'okusoomozebwa tebirwa nga bwebeera mu bizinensi oluusi ne maka tebibulamu. Tofiiringa kubeera nti nno toyinza obivaamu? Ekyo kyabaawoko mu mwaka gwa 2017 era ensonga lwaki ogwo omwaka tetwategeka nga mpulira nga kati kinyiga naye wabeerawoko
akalembereza then engeri brand gye yeeyongera okukula n'okumaintaininga ekitiibwa kyayo abantu bongera ogikiririzaamu ebyo biyamba nnyo. Gavumenti eno kino ekintu kya Uganda gavumenti eno erina engeri gy'ekusapootingamu. Nedda ate era saagala byogerako nnyo kubanga ebbanga libadde nnene ng'abantu bakimbuuza oluusi ne batusuubiza ebintu ne bitabaawo kati mera saagala byogerako. Because mmanyi era bw'olifuna omukisa ne tufuna Miss Uganda bajja muyita mu State House. Era nga bwe kibeera bulijjo. But at least bwe twamiitinga muzeeyi ye yasobola okutuyamba that time twalina amabanja n'atuyambako ne tuga clearinga ku mwaka gwabe nakyo. Naye bw'agamba ministry oba abantu bano mubakwasizeeko omulimu gwe bakola bulungi bo ne batakikola ate ogenda bakola ki ng'okita. So bassebo ne bannyabo emboozi yeeyo ndowooza abadde basinga nnyo kwagala wali ku muwala oyo naye okiralifayinze bulungi nnyo ebigambo ebisembayo nabubaka ki bw'olina eri Miss Uganda eyawangu. Ebigambo ebisembayo nze nkulembeza nnyo abazadde neebaza abazadde abatukkiririzaamu ne muweereza abaana bammwe n'okubasapootinga kubanga kino kibeera kirooto kyabwe. Abamu ng'ekirooto just kujja kwekulaakulanya ng'omuntu personal development and growth, abala kufuna networks, abala kufuna opportunities that exposure bafunireko emirimu na biki. Naye olwa misconception abantu endowooza embi ze balina ku kifaananyi ekyababa bannalulungi oba bammodo kaŋŋambe baana abawala abayolesa engoye. Abazadde mbagamba ogenda otya mu bintu bwebityo okitegeera naye eri abo abazadde abamu bakola research abalala supportinzi mwana n'amugamba genda okitegeera. So kubanga bibaamuko okuspendinga ku ssente kati bwe tuba tugenda mu camp tubawa camp requirement list nga bw'olaba nti ogenda mu kisulo ne bakugamba bino omwana byetaaga okujja ku ssomero naffe bwe bagenda tuba tuyingira camp tugamba leeta engatto obukondo peya nga 2 olina okubeera ne sinika olina okubeera ne by'onooyambala ku makya nga mukola exercise omusapootinga ebimu baba babiina ewaka kubeera tubagamba nnyo tositressinga nnyo omuzaddewo omuwala yenna alinayo ku mpale za jean pozi ng'ogamba siina ya black ate ne ya black bagyetaaga n'ogifuna. Bw'oba ojja mu beauty pageant olina okuba n'akakondo at least peya 2. Then ffe tulina ne dress code nti bu Monday, Tuesday ne Olwokusatu bwe tuba tugenda mu class bambala formal zengoye zoyambala ng'ogenda ku mulimu oba skati na blouse oba kiteeteeyi oba suit whichever ky'oba osazeewo. Tugamba nti beera n'engoye eziri formal ezikumala beera n'ebintu bwe biti bw'oba omukristaayo jangu ne bayibuli yo bw'oba omusiraamu jangu ne Qur'ani n'omusaala gwo notebook peni ebyokozesebwa byo personal hygiene nti toothpaste padi empale zo biki obuleega byagala insistinga nnyo ku buleega banalina kuzina amabeere gabeera bwe gati bwe geewuuba si kirungi temututama si kirungi. So ebyo byonna tubagamba beera n'empale zirina okuba za black naddala bwe tuba tugenda kulinnya ku stage kuba amataala g'abamaanyi so wegakubamu empale y'omunda simanyi ya white oba biki so ebyo nti olina okubeera n'empale za black nga 3 beera n'akaleega ebintu bwe bityo kati yote weesuubira n'ebyo ffe tuba tugenda obikuwa gye tuyita camp requirement list. So abazadde abo babeererawo abaana baabwe camp requirement list ne babasapootinga byaba talina n'abigula. Tubeera ne visiting days every Sunday beera visiting day mu camp abazadde bajja ne babakeberako ne babongezaamu n'amaanyi kuba tuba twagala bamanyi bantu ki abalina abaana baffe abaana babeerawa so kati byebyo so abazadde mwe bapatina baffe abasooka olw'okubirivingira mu Miss Uganda na mirimu ki gye tukola then basponsor bambi mwebale nnyo mwebalire ddala then ne general public eyekkiririza mu mirimu gya Miss Uganda si ababali eyo abalinzi bagamba balinda mwabalinze ebiyise oba ebyonoonese ne mubuukira tolina kyomanyi ng'olw'okuba olabye nti ekintu kati kyekitambula oba oyagala followers n'oyogera kasasiro gw'osanze naye nga twebaza ne basponsa abavaayo abatuwa ku kasente n'abatuwa ebintu in kind kubanga omuntu ayinza okuwa ekintu mu in kind
n'ogamba nti sente kintu kino senga mbadde ngenda kukispendingako sente zandibadde mmeka. Ngenda kuwa example ya Kira Motors, ezo baasi ezo ezinyirira ennene ze tubadde tutambuziramu. Nti senga mbadde wagipangisa yandibadde ya mmeka. So waliyo ne basponsa abatuwa ebintu nga biri in kind nga biyamba ku subsidizinga ku budget yaffe. Bambi mwena tubeebaza nnyo. Ba Beauty with a Purpose Partners, companies n'ebitongole ebyenjawulo ne individuals betukola nammwe mu mirimu gy'obwannakyewa mu community, mu masomero, buli wamu nammwe tubeebaza nnyo bambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okutambula naffe olugendo lino y'ensonga lwaki emyaka 14 later tukyali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akasembayo nze gundi omwana ono bw'awangula emmotoka mugimuwa. Naye ng'ekisanja kye kimaze kuggwako. Kati era bw'ogenda wabweru ojja zinoonya zombi bbiri weeziri. Eya Hana agenda kati kugifu kati awo efuuse personal property. Wamma okakira ifai neyono ogenda ziraba neyono nayo ya black kuba bwe tuba tetufunye kala yaffe ya red tufuna at least black ojja ziraba awo. Omwana bw'awangula emmotoka edda mu mannya g'amatuufu nga wayiseewo ekisanja kye kuba bye tugambe n'okugezaako bakipingira mu layini okuuma empisa kuba oba omanyi bw'otamalako bulungi ebintu ebimu bigenda kuvaako biweebwa azzeeko. Kituufu nnyo kati ekitegeeza kati Hana obudde buno emmotoka ye yagirina eri mannya ge buli kimu ekyaliwo awo. So it's a tool of work. Nti senga tuba tugenda awantu nga gwe toliiwo kati oli ku Miss World, First Runners Up yo yabeera afuga essaawa eyo kati yabagenda kutambulira muki kitegeera. So the prize card becomes your personal property after your successful reign and handover. Hana kati ye emudde ako mbadde nako sikamanyi nga tagivuga nga atono yagirimu. Nali ntambula awo nensanga ali buziga eyo nga gwagivuga. Nali nabo ne bagamba mubeeramu nze bwe mba sinze ngivuze mubeeramu driver. Naye singa Miss Uganda ayagala okukozesa emmotoka eyo agendako wantu alina gathering gy'agendako bw'aba tamanyi kuvuga aweeba driver. Naye nga era I request nze badde nsaba ku lunaku bweruti ne bweruti nkozeseeko ku mmotoka kuba ebyabagendamu tegiba mirimu gya Miss Uganda aba agenze kati ye mu bibi ebintu ebiri personal. So agirequestinga bw'atamanyi kuvuga aweebwa driver, bw'aba amanyi okuvuga era ng'agamba nsabako ku driver ne driver amuweebwa. Naye gino gikomyawo nga nnyonjo nga terimu ne ku mafuta kubeera bagikuwa erimuko ku mafuta. Bano abookubiri n'owookusatu lwaki temufunayo nayo ke mubawa? Balina ebintu ebirala bye bafuna in terms of eyinza okuba scholarship, eyinza okuba opportunities endala mu bintu ebirala. Bwavaayo omuzira kisa n'agamba nti owookubiri n'owokusatu nja bbanga milioni 5,5. Kyali kibaddeyo nga kyalina oli sponsor owa Reds. Balina emisaala gye bafuna buli kati kwejo emisaala nga babalirako ne management fee. Kati bagamba Miss Uganda for example babagenda kufuna milioni 2. So it's milioni 2 bw'otoolako management fee zisigala mu office ya Miss Uganda afuna oba milioni ng'emu kitundu oba mu like that. Okay. Ebigambo byebyo buli kimu tukyogedde bye mutategedde oba mwetaago gira teeka ekibuuzo wansi awo ndiddamu maybe